Kadama TV sebo nkasuze mutya n'abawuliriza bannange ne bakasolazo mwenna buli omu waali mu nsi bonna bwe muli mbalamusizza mu linnya lya Yesu Katonda waffe omulamu. Nsaba kumpa ku magezi abawuliriza, nsaba kumpa ku magezi ne Mr. Kadama oba osobola. Ndi wano e Dubai nali nafuna omukisa ng'ennyumba gye nafuna nnyumba y'abantu basatu ate nga bakulu bonna baswawo, taata maama n'omuwala waabwe naye musawo, nga bakeera ne bagenda ne bakola ne bakomawo kawungeezi. Bwe baba bakomyewo tebansumbuwa, kale nga abantu bakulu beetegeerera. Naye ng'obuzibu bwe ndina bwa mama nfuukidde ekizibu. Mu wiiki nga emu emabega yagenda n'afuna obulwadde, ndowooza bulwadde bwa mutima, kubanga nze naggwa ku bbaluwa z'eddwaliro ne nzisoma. Banze bamanyi simanyi kusoma, saasoma, kale kugamba nga bwe mubamanyi engeri gye batuyisaamu. Ne nsomako ne nsanga nga alina obuzibu ku mutima, omusuwa gw'omutima mutono nnyo gwatonebwa, bwe buzibu obumuliko. Yafuna obulwadde, kale nga n'okuva emabega mulwadde ndowooza n'obulwadde obwabadde nabwo for some time, kubanga ebyuma ebipima pressure tebimuva ku lusegere, ebipima sukaali yabeera nabyo awo, engeri gye bali n'abasawo bwe bityo, ate ng'amulaba bulijjo amira ddagala, amira za aspirin, biki byalisaazi biki nga bwe mubamanyi. Omukazi yakuliridde emyaka nga 6, naye kati bw'alwala yagenda era agenze kukola mu ddwaliro. Bwe yatuuka ndowooza obulwadde ne bumulumbira ddala, teyakomawo. Nagenda okulaba nga baba yeekejja biki, nze ne nkitegeera kubanga yagenda bwe yakomawo baba ng'akomyewo kawungeezi n'ajja n'ensawo gye mpaakingiramu mama breakfast. Kati bwe yajja nayo n'abinkanyugira ng'abiteeka eyo mu ffumbiro, jjamu by'ojjamu biteeke mu ffumbiro, ensawo gitereke. Kati mba nkebera mu nsawo kwe kusangamu ezo ebbaluwa nti omutima mulwadde. Kaakati nze n'ensirika, kati aba addayo kawungeezi n'angamba oggalawo bulungi, osiba bulungi, biki n'oweggalira. Muwala waabwe yali taliyo kubanga omulimu ogugwa ayinza n'okusulayo n'akomawo enkya bwe bityo. Olwo olunaku yali tagenda kujja. Omwami n'angamba oggalawo bulungi geeti n'owesibira mu ruumi yo weebake biki. Ne mugamba mama ali bulungi, n'angamba talina buzibu. Agenda kujja mu nnaku nga bbiri talina buzibu. Ne ndaba nga mpaakingisa engoye, leeta luno olugoye lweru nteere mu kaveera bwe bityo. Nze n'ensirika saamulaga nti oba ntegedde kiki ekiriwo. Omukyala kwe kulwala yabeerayo kumala wiiki namba ali eyo. Kati bw'akomawo nga mugonvu nnyo. Kwegamba yali mugonvu n'ekisenge waggulu mumanyi baagala nnyo okusula eyo mu madaala gaabwe upstairs, teyasobola kulinnyangayo. Era bangamba ntegeka ekisenge kya wansi ekiri kumpi awo ekibadde free nga nkitegeka bulungi. Mwe yajja we yatuukira n'angamba ndi mulwadde naye mba nkubye ekkadde, waliwo akadde ke bampa, bw'akakubira eri abeera nako nange ne mbeera n'akantu wano, bw'akakuba nze mba mpulira. Kati n'engenda ne ndaba kikyayagala. N'angamba bwe nkuba akadde onyanguyiranga kumanya ebya pressure biki. Ne mugamba sore n'ensirika. Naye nga kuva lwe yajja embeera etabuse. Yali mukazi muzibu nnyo naye kyali kinnyambye nti tabeerawo wakeera n'agenda n'akomawo kawungeezi. Kati ezo essaawa ddakiika tubeera ntonotono ezerabako, tebibeera nga bino bye musiiba wamwawo. Naye kuva lwe yalwala omukazi anfuukidde ekizibu. Ayinza okugamba afumbira kino breakfast n'omufumbira, bwe bituusa awo ng'abikanyuga essowaani n'agikanyuga eri n'eyatika, ng'ogw'omuzeera abadde nagwo okuva emabega, ng'ebintu abikanyuga eri ne byatika. Si kwe gusoosa amasowaani yakaweza oba nga 3, kasooka nzija kuba ngenda mmalamu aka. Nga bw'omufumbira ekintu manyi naawe bw'oba wagenda mu kalica nga siiyo, ebintu byabwe mubimanyi. Bano si Bawarabu, ba ggwanga ddala, naye nga ebimu bamanyi. Kati ayinza okugamba nfumbire ekintu ate ng'oluusi ye engeri gy'akimanyi nnyo ng'eyakikulirako, kuyinza okifumba ne kitafaanagana nga bw'akyagala. Naye kyakola okituusa awo ng'ayomba nga yeekalakaasa, genda okulaba ng'essowaani agikukanyuza eri ku tayiruzi wansi, ne byatika byonna n'essowaani ne zaatika. Kugamba bali kumpi nakukuba ssowaani. Ne juuzi yakakikola ng'akakomawo mu ddwaliro mu nnaku nga 2 emabega. Kaakati awo bw'agamba nfumbire ekintu n'okifumba, ayinza okugamba n'akugamba process nga tokitegeera. Ate be bano omanyi oluzungu lwabwe, those people nga si bazungu, naye engeri gye boogeramu oluzungu gw'oggyeko ffe Africans olw'okuba tutugezaako olutereeza. Bano bo tebafaayo, ayinza n'okwogera ekigambo n'ogamba oba ategeeza ki. Ayinza okugamba ng'ategeeza ndeetera ekintu ate n'abeera ng'akulaga tikitereke, kwegamba n'obeera ng'otabulwa. Kaakati bw'agamba nfumbire ekintu ayinza okugamba amagi simanyi, togakuba gakube ate bw'omala gatabule. Kwegamba bwe bityo ate bw'okifumba n'okireeta ng'akuvuma oluusi n'abikanyuga eri. Kaakati ekintabula kyenjagala obagamba mumpeeko ku magezi ekisinza okuntabula, agamba njagala mutta. Buli bw'angamba nfumbira kino bampa breakfast n'ogireeta, bw'alabawo akantu akatatedde agamba oyagala kunzita. Kati juuzi yangamba gadamu kunfumbira munyu, teekamu katono, teekamu nga katono, nze bwe mba njagala kuteekamu omubisi ogunteera wano nti kale. Naye leero nfumbye breakfast amagi akunnyo ntaddemu katono as usual, ne roti gy'ajja it is what she eats every day. Naye ekinsobedde tubadde ffenna waka nno babiri,
kino omutya nno okubanga bwe tuba tusigaddeo babiri mpulira neerakiridde bala abalala babiri bagenze anti ono ye mulwadde yalwala ali muliivu naye oli bituusiza wali ate kyensobedde soose n'alya n'andiriza mbadde ndi awo mulumyani ng'akubya akadde olutuuse wali ng'agamba bente bwe nagambye okufumba amagi simanyi nagambye togakuba simanyi bw'ogayiwako ogatabule simanyi manyi ogatabule ate kati namuyiga simuddamu nze mbeera ne masiki yange ku mumba mbeera wali nga nsirisa oluusi ne ngamba yesu gwoba onjogererayo n'avuma byonna by'ayagala nayogera byonna by'ayagala avumye n'avuma n'agamba oyagala kunzita nagamba tufumbangamu nnyo oyagala kunzita ndi mulwadde ne kulwala ndi kumulwadde because of you naye wajja kunzita omanyi oluusi n'alinkaba naye kati sikyakaaba era nsirise nemutunulira nayogera nagamba nga bwe njagala omutta nagamba toddamu kufumba kintu kyonna nga kirimu omunnyo olumaze nembeera kugamba mbadde sitaaka nesigala ng'anyumiridde for some minutes nagamba kuva ne wano saagala kulabawo kaakati mbadde nsaba ku magezi ebintu byonna nandibigumidde okuvuma avuma kubanga ayinza n'okuva nagamba onziba oli mubbi wajja kunziba sente zino zenkuwa tozisaanira laba tolina kyokola ebyo byonna nandibigumidde naye kino ekyokugamba ti njagala mutta najja kumutta nsaba mumpe ku magezi abawuliriza nkole ntya ate ofiisi yange si eryawo emungi bebana abantu bana bagambako yenza omuntu yabagambako ti omukyala wo ofiisi ye mwennyini sente zange yazikumpanyanga kati ndyawo bensobedde waka ne mukibira mumpe ku magezi nkole ntya sajja kutta muntu kubanga kati bw'aba agamba tinajja kumutta ate ng'obulwadde kirabika kuva emabega badde nagwe nze nga mulaba amira ddagala mbalaba bamira malagala mbalaba bakola biki awo mba sibitegeera ate n'obusungu ndowooza obulala bwe buva awo nga tanalwala yasooka n'angamba nze naanava e Uganda nga bangemye bwe natuuka wano nga batandisa okugema ne bambuuza eri bangema nagamba ddagala ki nendi mugamba ne tusirika kati juuza awo emabega nga tanabalwala nagenda okulaba nga ngamba mbadde njagala baddemu bakugeme ne mugamba bangeme nti ye ne mugamba nze neera okunkuba akayiso baakankuba naye na faintinga for 2 hours ne banteekako n'amacupa ne mugamba saaki kugamba naye nali na faintinga eddagala baalinkuba naye na faintinga okudda engulu wayitawo saawa bbiri nga sitegeera biki ebigenda mu maaso nasirika nagamba oba wali otitta empiso ne mugamba nedda nze sitya mpiso naye kirabika omubiri gwange oba kiki eddagala lyali terinaba kutereeramu kaakati wayitawo ennaku naddamu nampita nagamba anti nali nkugambye tuddemu tukugeme neeno ne mugamba nkubuulire nti nze siddamu kwekubya ddagala kubanga lyendina mubiri limala nenga ngenda kwambala zimasiki ngenda kwekuuma kubanga olwo muwala waabwe yali mulwadde era yakwatibwa korona naye neebaza mukama siibaza naye olwo olunaku mu ruumu ye nga ngitereeza nga mwebyo bimanyi era nga mulwadde kati enkeera bwe yeekebeza ne bamusanga ng'alina korona naye nze saalwala ate ng'olunaku lulamba nasiiba mu ruumu ye bwe nkwata ku kintu mubamanyi bacaafu bakozesa tipi buli wamu okwesangula eminyira n'asuulaawo kwegamba baire ndowooza oba naali sambadde ne gloves anti mutumanyi kuba tolina kyowerakkirira kubanga nasiiba mu ruumu nga bwetereeza obuliri buli wamu naye saalwala kaakati ng'alwala ne bamusanga ng'ali positive enkeera ne tumuteeka mu kalantiini era yabeera mu ruumu ye nga bweba ayagala ekintu kimutwalira ku mulyango n'akuba essimu oba n'akola ate ne mbitwala ku mulyango ne mbireka awo naye tuba tuli awo wayiseewo ennaku bano kwe kungamba omwami n'omukyala ne bangamba gundi nno mulwadde aba asabye ekintu kitwale kireke ku mulyango naye nga nze nalekesiteta netensirika ne mbagamba naye juzi nali naye lunaku lulamba ne bangamba ye ne mbagamba ye nasiiba naye lunaku lulamba kandowooza n'ekyo nakyo omukyala kyamujja ku mulamwa okugaana okweddamu kwekubya empiso ekirala omwana we n'alwala yalwalira wiiki 3 nze balinda ndwali nga sirwala omanyi africans tulina strong immunity n'eddagala era mweririre bye abatukuba kati kwegamba ebyo ebintu ndowooza nabyo byamutabula naye ku magezi njagala mumpe ku magezi audio yange mpanvuko naye nsaba mumpe ku magezi can I resign contract ngisazeemu mbagamba amazima nti nze sajja kutta ekyo kyoyogera sigenda kisobola mbagambe ntya kyokka ye muntu y'omu tewanaayita na mwezi mulamba naali ndi awo nga mpise n'omwami we muddiiro bwe natuuka nga bangamba omukyala ngamba oli muntu mulungi tolwana biki olw'okuba awamu tonaba bikwata ebyokulongoosa kulongoosa obulaabulamu okufumba okuyize naye tubadde tukusaba twagala okole emyaka 4 kubanga ffe bwe tuleeta omuntu omulala bibeera expensive okuleeta omuntu omulala nfulumya sente nnyingi nnyo kati mbadde nsaba oyongere emyaka 2 bw'oba omaze contract naye mugamba kyemwagala nti ye nembagamba mujja kumpa vacations nagamba nti korona munsi yeewamu eyo korona omanyi korona mukambwe kati ne vacations kale tujja kwogeramu n'omukyala wo ofiisi yo tulabe kyeyogera yejja okutuwa olukusa nensirika bwe enkeera bwe bacca nengenda nembagamba nayogedde n'omwami wange nagamba nti ekyokukola emyaka emirala ebiri si kibi kasita mumpaamu zi vacations like in December ne mumpa vacation nembeera nga ngenda ndaba ku famire yange naye n'ekirala nemugamba osobola kunyongeza sente ku sente zampa namugamba ayongezeeko $40 yakomba ku paasi nagamba ne sente ezo zenkuwa nyingi olw'okuba onkola masaaji olw'okuba simanyi okola otya naye singa teyali masaaji nze sandi zikuwadde ezo sente sizigaba nze ngaba $80 nemugamba 80 ne Saudi tebazikolera olw'okuba nze naali saagala genda Saudi nagamba Saudi nno wakyamu bakusamba bakutwalamu nga kasasiro tebakuyisa nga muntu y'omu yayogera ebyo kati ate y'omu agamba njagala mutta
anfume enkya n'eggulu yo yangamba nyongeze contract kati kwolwo nabagamba kale kisoke kanyogeremu n'omwami wange tekirina buzibu kati nga mbadde nsazeewo ng'era bwe mujja mutuwabula bannange bakadaama babitegeerako ndaba buli kyomutwabula ne mugamba bwe bagambako okumukolera contract endala tomulaga nti tosobola bwe mugambe ye muli bantu balungi njagala nnyo obakolera era mpulira njagala kubeera wano n'obutavaawo mpaka obulamu bwange ekyo kyombadde nkiyina muga njagala mbakuumira awo mu mbeera eyo bane bwe mba ngenze tagenda kujja Uganda nakola ki nakimanze mugamba ngenze mu vacation oba ngenze kuwummulamu wiiki emu nkomewo tajja kungaanira wano naye kati ekintu kyokugamba nti njagala kumutta omukyala wuyo omulwadde omutima mugumanyi bw'anaafa wuyo agamba njagala mutta oba n'ebyo ebivumo nze mumpa magezi ki njagala kuwulira nga mumpa ku magezi kwekyo nkole ntya ebintu binsobedde sobola kubeera na muntu agamba njagala mutta ku kimu bbiri oyagala kunzita bannange ebintu binsobedde byebyo ebyange neeyanzizza